Mukwano gwange omulungi nkwaniriza oli ku Nnyaffe Buyukwe omukutu ogwavaayo okutumbula ekitundu kyaffe. Olunaku olwaleero tulina debate ey'abakulembeze baffe Buyukwe South Constituency nga buli omu asindise representer amukiikiridde. So olunaku olwaleero ngenda kusaba abali ku TikTok omuli live, abali ku YouTube ngenda basaba sharinga, subscribinga. Kati gwe ali ku TikTok ngenda kusaba ekintu kimu, tappinga screen. Ogenda teeka ekibuuzo kyo mu comment section, abakulu baneeno bagenda kuba bakiddamu. Sharinga live eno etuuke ku buli muntu omu. Seeti ejjudde, ninako buli mubaka wa parliament asindise representer amukiikiridde. So tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo. Basically ensonga ziri 11 etugenda otambulirako ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe. Okitegedde mukwano gwange, naye nga nyongera obbajjukiza abaga t-shirt za Nnyaffe Buyukwe, ennamba y'essimu eri 0755M36600. N'ekirala bannabitone mwenna abali mu Buyukwe district nga mwakola audio naye nga temulina ssente zikola video. Nnyaffe Buyukwe ngeri wamu ne Focus Media twabadde offer ya bwereere. Gwe munna Buyukwe ng'olina ekitone, just tukubire ennamba y'essimu, oluyimba lwo tulukwate video lusobole okuba nga lunyuma. Okitegedde eyo offer twagibawadde free of charge. Olunaku lwaleero tutandikidde mu Buyukwe South Constituency, tuddako Lugazi municipality, tusembyeyo Njeru municipality. Ennaku z'omwezi zigenda beera 15, akalulu tugenda kuba tukatandika. Abakulu bano baateredde dda ntende. Tugenda sooka na kweyanjula, buli omu agenda kozesa eddakiika ejeeja okutweyanjulira, akubuulira amannya ge, gy'asinzidde, gy'avudde, n'omubaka gwakiikiridde. Ab'oku TikTok gwe tappinga screen, abakulembeze baffe bonna eddoboozi lyabwe eriri. Inatandika n'omukulu ow'enkofiira emmyufu okwata kazindaala awo, abakulu n'obabuulira amannya go, w'oviiridde n'omukulembeze gw'okiikiridde. Ssebo mukadde wange, Nnyaffe Buyukwe neyanziza omukisa gw'ompadde. Abatulaba mwenna abali ku TikTok live, Nnyaffe Buyukwe mwebale kubeerako. Nze Walusimbi Godfrey, nze ssentebe w'ekyalo ky'Essalye, ate nze akiikiridde omubaka addako Kanaabijime ku lwa Buyukwe County South Constituency ku kkaadi ya National Unity Platform. Omukulu omuwedde ensonga ze, akazindaalo kaweereza omukulu akubira anyawo. Abalabi baffe mwenna abanyaffe Buyukwe twesimbye okubeera nammwe kawungeezi k'olwaleero n'okwebaza abateesiteesi olw'okutuwa omukisa. Nze Kabuye Kasujja, former chairperson LT3 Najja Sub County era former mayor Kindi Town Council. Ndi wano nkiikiridde omubaka Parliament addako Oweekitiibwa Christine Mugerwa Kasule, omukyala munnamateeka omumanyirivu mu nzirukanya y'emirimu gino egya gavumenti n'egy'obuweereza obw'omuntu wa bulijjo. Twesiimye nnyo era muteekeko ebirowoozo tuguse ensonga zaffe. Akazindaalo kampeera omukulu nayambadde kyenvu. Mikwano gyange abatulaba mwena ku TikTok live wamu ate ne ku YouTube. Amannya Lwaga Julius Sempogo omusajja atamwa kantu. Ekyamazima nga nvuddeyo kubanga nkiikirira ate omubaka Deddy Mutebironi, omubaka gwe tumanyi addayo ate mu kisanja kino okubanga ate akiikirira Buyukwe South Constituency ku lw'embeera etatambula bulungi n'ebyo ebintu byagezaako kubanga alekayo bibeere nga bikolebwa ate mukadde kano ekyamazima nga tebikoleddwa bulungi. Kati mbagamba babanda bamwena mwena David Mutebi Yesuubi. Soko otunyonyera mukati nga tulaga akazi. Kacha mukota bwa. Kama wange tunamaliriza program tujja kuba tukategedde. Sindika omuzindaalo eri mukadde wange ona ndi ku mukono ogutalya. Erinnya Walusimbi Daniel nga ndi mutuuze w'e Matale. Nali era nkyali chairman wa NUP naye ng'olwaleero ndi mwogezi wa Honorable Kaluuba. Nina ensonga lwaki mpagira Honorable Kaluuba era nga gwe nnoonyeza akalulu. Nti mwana nzaalwa ya ku kyalo ky'e Matale. Yasomera mu masomero ge mulowooza agasembayo okuba nti ga kyavu. Ga gavumenti gonna Ssugu, Baskerville, Ngogwe, kati olwaleero nga kanso Mulamba lawyer. Essaawa zino gwe mpagira era gwe nnoonyeza akalulu. Buli mbeera yonna akabonero ke Peni. Nsaba obuwagizi abantu b'e Buyukwe mwenna abatulaba abatuwuliriza. Ngenda kuba njogera bingi naye nsigadde ndi Walusimbi Daniel olw'eddakiika emu ey'okweyanjula. Tweyanziza. Basabo ne banyabo abantu bonna toddeeyo omanyi tulina abawabuzi abakulembeze bonna twabategeeza. Teri agenda kwekwasa kuba bonna bwe kiba leeti bonna twabategeeza ki leeti.
naye ababiri tetusobodde bafuna aba Honorable Lulume Bayiga Michael Phillips Ssalongo musajja tammwa kalulu ye yangamba tammwa kalulu n'atasobola funa representer then n'omukulu ow'enkizo bayida n'ow'enkizo debate yabukedde teyagenda naye abaliwo katuwulire ebirowoozo byabwe tugenda tandika ne mukulu wa Lusimbi nga bwe twatambudde era bwe tujja okutambula olowooza lwaki mu bantu bonna abali mu race Bannabuyukwe South Constituency balina kulonda Honorable Jimmy Kanabi? Mukadde wange neyanzeege olina eddakiika 3 eddakiika 3 ngenda zikozesa bulungi. Ekisookera ddala nti omubaka agenda mu Parliament 2026 Honorable Kanabi Jimmy ye mubaka yabadde chairman wa district atuusizza service ku bantu ba bulijjo. Bukyanga lubanga lwa Mindi tetufunangako chairman wa district akoze bintu nga Kanabi wabikoze ng'akozesa obulungi essente z'omusolo. Ffe tukulidde Kanabi atuwadde ekyokuyiga mu myaka 5 nga enguudo ku mulembe gwa mukulu Kigongo ng'ate okuvya ddala ku president aliko Mukulu Museveni ba ministers bonna ne ba councillors bali ba movement naye abantu basimbanga ebitooke Lugasa Matale wano ku Washing Bay Buyukwe nga bekalakasa lwanguudo. Kanabi Jimmy asobodde okumalawo ebizibu ebimu mu byensoma ng'okuzimba amasomero ng'akozesa ssente z'omusolo azimbye ennyumba z'abasawo ku ssente z'omusolo ezimuweebwa mu district eno. Mukulu Kanabi Jimmy lwaki nti bw'otumya n'ababaka ba Parliament abamu abazze bafuzeeko Dr. Bayiga n'abalala bwa myaka 15 omukulu Mutebi yaliyoko kati tulabanga yasaanidde okuba nti asobola okudda mu kifo ekyo ku bubaka ba Parliament. Bw'otunuulira empeereza gya ku bannabuyukwe ffe edda twamanyanga basalizi zaagabwanga ku masomero naye bw'otunuulira mu bitundu byaffe nze yinza okuwa ekyokulako mwajija okawuka tuwangaalira salye basalizi azigabye ku universities edda bakwekanga nkweke. Tulinawo Muganda waffe Kansala Sumani Mwajija Mulawe Nakatu bamuwa basalizi ali ku university. Tulinawo Muganda wange Mayambala Mwajija basalizi mwana we ali ku university. N'abala bangi bw'ogenda ekikoma bulungi bwansi kata kyali wa kukwata kifuba muteeka ku luguudo. Mukulu Kanabi ng'ogyeko amakubo aga district n'amagombola akwata ne mu nsawo ze n'akwata n'agula ebigoma n'akunga abantu abatuuze ne bakola bulungi bwansi okugeza Matale Luwunga Mukulu Mwenyi ng'ogaseeko ne muganda wange Sekabu kyamaani w'ekikoma ne Muzira bamukoola ne bakola omuggo ogwo ne balabika ng'abaana basomoka okuva ekikoma okugenda e Matale. Muganda wange lwaki Kanabi Jimmy nti esawa za leero akuteeka ssente ke ng'omuntu n'ateeka ebitaala mu matawuni agetoolodde constituency eno bw'ogenda Mwajija eyaka Lugasa eyaka Kikakanyi eyaka yonna twala tugende Kiyindi yonna si otuuka okulaba nga akatono kakutteko asobola n'okuddiza ku bannabuyukwe okulabika nga beekubaakwanya. Lwaki Mukulu Kanabi Jimmy mu ddakiika emu gye nsigazza neyanze otunuulira Mukulu Kanabi Jimmy ekyamazima atoonyezza n'embeera gye twagambanga nti abakulembeze balina kuba banene bawanvu kati n'emyaka gyaffe kyekiseera twale ku mubaka wa Parliament naffe gwe tulabanga ali mu myaka gyaffe isooka muvubuka ne generation yene eriwo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye generation gye twetaaga egendeko mu Parliament ate ekirala yasoma yekka byagenda okukola alina diguli mu byobufuzi yeyeka kubeesimbyewo okulabika nga aweereza ng'omubaka wa Parliament wabwe South Constituency. Neyanze twayanziza omukulu abadde brief obudde bwabukozeseza bulungi kati linda gwali ku live nkugamba ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section tugenda kuba abakulu bano tukibasomera kati gwo ku YouTube ojja tulinda lulala kuba story tugenda gikuteerayo ojja kuba ogiraba bubone nga tulina omukulu focus ku kamera yagezaako tukwasaganya embeera nezikutukako bulungi bane mutapinge screen n'omukulu Ligi Words naye waali atuuze ku mukulu owa Democratic Party omukyalo ow'ekitiibwa
nsonga ki bannabuyukwe z'obawa okulonda mukyala Christine Kasulu? Bakadde baffe mwenna abatulaba, ndowooza nga sinnabakuttaanya nsonga ya Christine Kasule Mugerwa, njagala okubawa ekifaananyi ekinene ky'ebyobufuzi. Ebyobufuzi bitandika okufa bwe tulonda bannabyabufuzi mu bifo ebyobukulembeze. Eggwanga lyonna litabanguse naddala Buikwe district kubanga tukwata bannabyabufuzi ne tubateeka mu bifo ebyobukulembeze. Era ffe nga Christine Kasule Mugerwa tulowooza nti ekiseera kituuse bannabuikwe bafune obukulembeze bwe tuyita people-centered leadership. Obuteeka ensonga z'omuntu wa bulijjo ku mwanjo okusukkuluma kweyagaliza. Ffenna tukimanyi bulungi nti bannabyabufuzi babeera bannakigwanyizi era mu lulimi oluzungu kye bagamba nti bali selfish. Omukulembeze, obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze is to give direction. Omukulembeze buli lw'olemererwa okuwa abantu direction baba bagendagenda mu katyabaga. Na bwe kityo ku luno lwokka bannabuyikwe tufunye omukisa okufuna omukulembeze asobola okuyimirira ku nsonga z'abantu. Kye nayise people-centered leadership. Era ekyoleka ekyo nti tutuuse mu kiseera kyennyini ekyetaaga omukulembeze afaanana Christine Kasule Mugerwa, okirabira mu kiseera kino kye tunoonyezaamu akalulu. Abakulembeze bonna be tuvuganya nabo twabawa omukisa okutukulembera. Kye tubasuubiramu mu kiseera kino kwe kusooka tuwembalirira emyaka 5 bagikutte batya. N'oluvannyuma batugambe ti kino kye kibuzeeyo mutwongere emyaka emirala 5 tusobole okiggusa. Akadaala k'ebyobufuzi baakafudde evvumiro. Tukibadde enajja, kibadde ekiyindi, kibadde engogwe, kibadde n'essi. Bevuma bwevuma. Abantu bali mu kweyisaamu ggaali. Ekiseera tekituuse bannabuyikwe tufune abakulembeze abayimira ku nsonga z'omuntu wa bulijjo, kubanga ebitusoomooza tebyawula kibiina kya byabufuzi. Kasule Christine Mugerwa munnaddipi, naye emisolo bwe girinnya tegimanyiwa NRM. Ennyanja bw'etabanguka ng'abantu babakuba emiggo babagoba ku nnyanja, ebyabwe bitwalibwa Kibattaka yeekaaliisa ng'ate awagirwa bakulembeze, ekyo tekigenda kusosola kibiina kya byabufuzi oba eggwanga oba eddiini. So ku luno lwokka tufunye omukisa bannabuyikwe okusalawo tugende mu maaso tusigale nga bwe tuli oba tudde emabega. Era engeri yokka gye tusobola okugenda mu maaso nga tulenza omukulembeze asukkulumya by'ayagala ajja by'ayagala n'abiteeka ebbali n'ateeka ensonga z'abantu mu maaso, kye twayise mu lulimi olunyanyimbe people-centered leadership. Era ekyo bwe tunaakikola nti tuna Christine Kasule bwe kwegenda kuttaanya era egende mu maaso. Tweyanziza. Oyo akiikiridde Honorable Christine Kasule wa Democratic Party. Nina akabuuzo ko nga tuwunzikaawo era nja kuwa omukisa bannabuyikwe obakunge kuba president omuntu gwe balina okulonda. Ojja tubuulira waawe musonga wennyini munnabuyikwe ategeere gwe mutembeeta. Tuzze omukulu akiikiridde Honorable David Mutebi Ronnie wa National Resistance Movement. Sebo toyanzege. Mukwano gyange abatulaba ku TikTok live bambuzza ekibuuzo nti kiki oba nsonga ki zennyinza okuwa nti Honorable David Mutebi Ronnie ye muntu oba imbaka asobola okubanga ate akiikira Buikwe Southern ya Maserengeta. Ekyamazima kusooka kwa byonna mu kugenda mu kalulu kano gye tugenda oba mu kugenda ku kifo kino twagala omubaka asobola okwogeza amazima ng'ate omubaka asobola okukola ebintu n'ebirabikako ye mukulu Mutebi David Ronnie, kubanga ekyamazima nja kusooka nkuweeko background ya mukulu Mutebi emabega wabadde mu parliament 2016-2021 embaka asobodde okubanga akola ebintu ate ebirabikako. Mikono gyange ebiseera bisinga nti omuzimbi yetegereza nnyo oba awaana nnyo omuntu eyayokya block n'agamba nti omusajja yayokya block engumu naye neerabira oli eyasamba ettaka eryo eryakola ki eryakola block eyo. Ekyamazima tulabye nga Honorable David Mutebi Ronnie yatusakira musajja musasi yasaka amasannyalaze ne gatuuka mu bitundu ebisinga byonna mu Buikwe South Constituency. Era bannabuyikwe South Constituency simanyi lwaki ate bafunamu okuba engeri y'ekitengo ne bagamba nti ekyamazima katumugjeyo naye nga sisuubira kitundu kyonna wano mu Buikwe South ekitali kipime
wegatasobola tuuka ekitundu bakipima era yensonga lwaki tukugamba nti kuluno zayo Honorable Mutebi Ronnie aberenga bakolawo kubanga lwaki nkugambe kiri ekyomukubi wa bloka wamu n'oli yayocha nti Mutebi David yaleta amasanyalaze ago ekikondo kirimu kakadde kamu nga mwe mitwalo 3 nowekanga ate olusi abamu nga bataddeko ekitala kya mitwalo 7 nitwerabira oli meka wakakadde akatya akamu eyenteekateeka weeri Mutebi David Ronnie yagikola era akugamba nti kuluno muzzeeyo agenda kubanga ate agikola n'okusinga awo tugenze ku kintu ekirala twatuuka ntulabanga ekyamazima amazzi gatubonyaabonya mu kitundu kyaffe kino ekyabuyikwe South Constituency era mukulu Mutebi yatuyamba n'atukolera byonna enteekateeka yonna piped water wali abantu balina amazzi aga pipe amazzi amayonjo gatambudde mu bitundu byonna nga gasinziira wali ewaffe ensanvu era mikwano gyange bonna abali mu kyalo Makonge Kyambogo yonna gayitamu n'amasanyalaze yonna ebitundu ebituufu eby'omu kyalo byonna byakola ki byafuna tulabye nga mukulu Mutebi alwanirira omuntu wa wansi okubaako obulungi twalabanga abakyala abafunira ku ssente ate mwana wattu nga sizakuzaayo tulabye ssente eza PCA emiruka mingi n'abamukufa abali wano ku TikTok live eno tuli mu nteekateeka eyo twazifunako ssente ezo era n'okuzizaayo tezatulema okuba nga tukola ki tuzaayo nga ssente ezo zituyamba nga ffe bannamuluka ne tubeera nga tuzikozesa ate ne ziddayo ne ziba nga zikola ki nga zikola ne tuvaawo ne tulaba nti abo mu butale kati tugeze modakemu sebo maliza mu butale obwenjawulo kati tugeze nga katale kafake buyikwe amasanyaze gatusetingiramu natusetingiramu ebitala ebirungi ebitali nga ebyabannaffe bebogerako ate nakirese n'ekiteka ku kikondo ate nga kinywa amasanyaze ga kuki kwa kikondo kati yetugamba nti londa Mutebi David Ronnie kulwenkula akulaneyo nebirala bingi byasobola okubanga asaka masa bana batwongedde chance okwogera ku nsonga eya development tujja kwongera okubanga tubabuulira neyanzegese oyo mukulu akiikidde Honorable David Mutebi Ronnie yasavingako ne bamujjayo ne bazaayo Honorable Lulume agamba atya mukulu Sozi Mathias Timusuna Ben Mwajija n'abalala abaliko City Home applications appliance Believers Point Mary Buwembo Maliki Kabugo Musoke Muslim invite yo egenda kujja kibuzo kitegeke just esimu gitapping tuze uwo mukulu akikiridde Enoka Kaluba omwana w'essogo nsonga ki bannabuyikozobawa okulonda Honorable Kaluba neyanza nnyo MC lwaki nonda Kaluba lwaki bannabuyikwe bandironze ye kuba gulwedde omulonda lwaki bannabuyikwe bandironze Kaluba Kaluba yajja mu bukulembeze kyali kirooto kye nga bwe nakugambye nti yasomera Ssugu mu ssomero lya gavumenti n'agenda ku Basika Engogwe n'asoma senior 6 abadde asoma seniors 5 ne 6 nga mukulu waffe kati aliwo ng'ali mu parliament bwavuddeyo n'agenda n'asoma amateeka mu parliament ekolebwayo mateeka ekyonoonye obukulembeze bwa wano mu buyukwe abantu kugenda mu bifo nga si kye yasoma ekyamazima njagala kubuulira nti amateeka gakolebwa mu parliament amateeka gakola gavumenti yonna ya Uganda gayisibwa mu parliament obyobugagga bya buyukwe byonna okuggwawo bigenze mu ngeri nti olw'okuba ababaka abaliyo emirimu gye bakola si mateeka kati Kaluba yasoma amateeka yeebuuza amateeka agatwala emmwanyi gavaawa gagenda gatya amateeka agagoba abavubi ku nnyanja gavaawa mateeka buli ekitambulirwako waneeno mu buyukwe byonna ebyobugagga bya buyukwe byonna Kaluba akugamba nti asobola okubizza engulu lwaki ti ababaka bonna babaddeyo ebintu bye babadde bayitamu tebibadde mu mateeka buvunaanyizibwa bwa parliament okubuuza buyukwe ebyobugagga bya buyukwe kiki buvubi bulimi mwanyi ebyo byonna bigenze ng'ababaka abaliwo bonna beebo tebabirondodde olwaleero luno Kaluba avuddeyo ng'agenda kuyita mu mateeka mu parliament okulaba butya buyukwe bweddawo sinakindi amasomero gano ge mwogerako byonna ziba ssente za muwi wa musolo naye ziyisibwa mu parliament bw'oba mu parliament nga oyisa teeka ku teeka bakubuuza etteeka eritwala emmwanyi olireese otya mu mutima ki kawaayiro ki akakukkiriza olabe ng'emmwanyi evaawo
olirese mu mutima ki nti afa ab'Egindi temulima mmwanyi ab'Ebuyikwe balime mmwanyi lwaki egenda kati mateeka yagamba nti ajja kusinziira mu mateeka mu palamenti kuba ge yasoma mu palamenti tegenda muntu ekiseeredde obuzibu nti omuntu yasoma bwa yinginiya n'agenda mu palamenti omuntu yasoma busawo n'agenda mu palamenti omukisa omubi gwonna gubeerawo nti owa yinginiya bajja muleetera etteeka nga talimanyi ne bayisaawo oba baba ne buseefu ne babawa ssente ne ziyitawo ye ng'alobedde ku ssente ne bayisaawo etteeka erinafu ne lijja linyigiriza omuntu w'Ebuyikwe amataka g'abantu gagenda mu mateeka ki palamenti yeeyisa byonna Kaluba akugamba nti ye mwetefutefu okuddayo okuttakula article mu palamenti wali kubanga council lawyer ogwo omulimu agumanyi tuddeyo tubuuze abayi abavubi bagobebwa ku nnyanja mu mbeera ki kyasinziira ku ki okuleeta envuba embi ennuuni emala kulinnya n'olyokuga nti abantu bava bubi ye kyavaawa babikula amateeka abantu baffe Buyikwe evuddewo Buyikwe yali amanyiddwa amawanga gamangi nti lwakuba nti erina emyalo gyonna erina emmwanyi gwe Kyembe oba muganda wange Kyembe okimanyi ebyaffe byonna ensuku za Kayinja emiwemba byonna tukyabirina mateeka ge gabijjawo tebyayita mu mateeka naye wayitawo wali obusuubuzi obunafu dakiika emu obunafu omuntu wanafuwa nti osobola osuubula ekintu ekya layisi ekigenda okutta ettaka mu bwangu gwe n'oleeta eno n'oteeka nekibanga ddiiru nekyonoona ettaka lyaffe ensuku zaffe zonna ne zigwawo byebirime byonna ne biggwawo ebyo byonna bisobola okuddawo mu mateeka kati Kaluba wasinziira oga nti kanzireyo Buyikwe nwanirira abantu bange kuba nasoma amateeka mu palamenti ekolebwa amateeka y'ensonga emukomyawo lwaki gwe mpagira mbasaba bannabuyikwe mwenna abatulaba olwaleero babatuwuliriza mukkirize mulonde Kaluba olw'okuba nti ye yasoma amateeka mu palamenti eyisibwawo eyo mateeka oyanziza oyo mukulu awagira Kaluba Enoch kakati kino ekibuuzo ekidda abali ku TikTok oba katwegattako tulina debate abakulu ba MP bonna balina ba representative wano nga tukubaganya ku zino ensonga nnyingi twakatandika butandisi socialing kati mbadde njagala ofunda lw'obudde kino ekyokutulonda tutya mbadde njagala nfune yaba babiri mulaba mutya abasomesa how to vote mu ddakiika 2 tufuneyo ku ludda olunyigirizibwa nga mugamba n'oludda olunyiga of course gwe mu abanyiga bali okusinza ekwogera kati gogenda somesa abanyiga how to vote then namwe abanyigiriza mu ddakiika 2 kozi ng'onaabako ku supplementing n'oyongerezaako awo Sebo neyanza ege muganda wange soda nyaffe Buyikwe kisooka nti guno omulundi tugenda kwesa akuuma kabaita BVVK biometric voter verification kit era nga akuuma ako kagenda kubeerako abakakolako gwe bayita operator wa BVVK omuntu oyo akuuma obumu bugenda kujja bubiri buli polling station era bugenda kujja tebuliko kintu kyonna wabula ku makya nga buleeteddwa bugenda ku assigningibwa oyo agenda okuba nti akozesa akuuma ako kussa ne presiding officer abantu babiri abantu 10 bagenda kujja nga balonzi ku polling station era akuuma ako kagenda kuba kaba capturinga bonna 10 ate nga balina kubanga balonzi ku polling station eyo akuuma ako kagenda ku capturinga era register yonna egenda okukozesebwa ku polling station eyo kossa n'obutabo bu booklet bugenda okuleetebwa buli polling station nawo akuuma kalina okukapturinga information eyo eri ku booklet bw'obululu bwonna obuba buleeteddwa ekyo nno bwe kiba kiwedde omulonzi yeetaaga ki okujja ku bufunda bw'obudde nti omulonzi ajja kujja n'akakonge ke banajja n'akakonge ke oba endagamuntu ye engeri gyali nti ne register bamaze ogikapturinga ne kamashini ako details zonna ebimukatako bijja kuboyedde biri mu mashini kitegeeza nti wabaze n'akakonge bajja kukwata akakonge ako kuliko kabulaka gundi akali wansi bakaita ka QR quick response akono akuma ekanatunanga mu kakonge details zijja kuappearinga ku kamashini kali then atekeke ekinkumu agende ku step eddako
ey'okutandika okulonda. Olwo nno n'alina endagamuntu bw'atyo era ajja kuyita mu process eyo. Then ali mu register nga talina bibiri era naye bajja katunuza ku linnya lye era kujja kubaako QR, quick response, era ekifaananyi kye kijja kuappearinga ku mashini anyikeko ekinkumu. Oyo anaaba ekinkumu kiganye bajja mutunuzangamu ka mashini ako then kamukkirize agenda akole ki alonde. Tutuuka ku mmeeza erondebwako bajja kuwa obululu busatu omulundi gumu, naye obululu obwo n'obusatu balina obutunuzamu ka mashini kali ne kakaaba akagambo success oba ne kalaga tick ku screen ku screen ya mashini kujja ku ka tick engeri kiri nti fena tuyinza obutalaba tick akuma kalina mu eddoboozi erigamba nti success kuba process yeba etuukiridde. Ekitegeeza buli kalulu kakasanga kalina okubanga kayise mu kamashini kaba kayise mu mashini olw'okwewala ku ssaawa eri ya post verification okuba nti akaluluko tekayise mu kyuma. Bagugayo obululu busatu bwonna babuyisaako omulundi gumu ne babukwasa. Bw'ogenda ba polling assistant bajja kuyambako wa aka president we kagenda Kyagulanyi Robert Ssentamu then n'aka n'abijime kagenda n'aka Farida n'abatanzi bakakola ki bekagenda. Then businga otuuka mu box otuuka mu baafu ne kafa bw'okomawo kakasanga baddamu akalulu ako akafudde ne bakakapchalinga ne machine n'akapya ke bagenda okuwa nako balina okuddamu ne bakakapchalinga. Then bu step yobweggwa twata akaluluko kateeke mu box okuwonda kwonna yekunagwa bajja kuddamu buto bajja kuyiwa box baddemu buto buli kalulu akakubiddwa bakayise mu machine. Akanaakaaba success bajja kateeka eno akataakaabe bakateeka eno. Ekitegeeza nti obunaaba bukaabye bwokka bwe buba bwayise mu kyuma obuli verified. Ekitegeeza atubadde ne machine egenda kuba esobola okukola kibayita assessment kuba meka abalonze nga bayise mu machine. Ekitegeeza nti obululu obunaaba buyise mu kyuma bujja kudda emabbali bajja buteeka emabbali obwo bujja kuba obululu obutuufu. Olwo waliwo ogambye nti in case nga kafudde ozaayo biki ebiyinza oleetera akalulu okufa? Neyanzige muganda wange soda singa ngenda nintiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence tiiki nejjeekwata mu Wolusaniya. Ekitegeeza nti nsobola okuwanika omukono neŋŋamba presiding officer nti kano akalulu kakoze eki kafudde naye bwe kafudde bwe kati kitegeeza baddamu buto noddayo akabone bakaddamu ne bakascreeninga ku kuuma kaffe then ne bakuwa n'akalulu akapya nako nga bakayise muki nga nako bamaze okukascreeninga. Kitegeeza bwe tugenda ne bamala okwawula obuli verified bagenda okubala babale gundi bwafunye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne Wolusaniya. Then bwe kiggwa Wolusaniya kyeyakoze kigulu bwe tuba tumaliriza then awo tulyoke tutaalinge ku diara form zaffe results buli muntu azikwate azinyweze mu ngalo ssebo. Olina kyoyongerezaako taata mu ddakiika emu bbiri? Ndowooza muto wange ono asonjodde bulungi ensonga y'okulonda era nsuubira etegeerekese. Naye njagala kukubiriza kuba tuyinza obutafuna mukisa kudda wano. Njagala kukubiriza bannankyukakyuka mwenna mukitegeere nti guno omukisa gwe tulina gwe gwokka gwe tugenda osobola okwetaggulula ku balyake ku bantu abatukozeeko buli kika kya ffujjo okuva mu bitundu byaffe n'eggwanga lyonna. Tukeere ku makya tugende tulonde. Ekyokubiri njagala mumanye nti obuyinza tebabuteeseza balwanira bulwanire. You cannot massage out power. Naye ffe ekyenjawulo ku baana abambadde yero tiffe twasalawo mu bugenderevu nti ffe tugenda kulwana nga tubuulira abantu ensonga zaffe tetugenda kukwata mmundu. Nabwe kityo temulowooza nti abantu bano abafuna obuyinza nga bakutte mmundu bino bye bateeseteese ebyokuyita mu mashini batuteerawo mbeera nnyangu. Wabula bagenza okulaba ng'enziba y'akalulu gye babadde babbamu eri ebaswaza era ebasonyiwaza. So tuleere beegendereza tebatuwuddiisa nga tutuuse ku polling station. Tobudde buyisa akakonge ne bookatwala nga tebakasikaaninze. Kasikaaningiwe. Fuba okulaba ne baba bakupakusa emirundi 10 kyakakongeko bakasikaaninga. Kubanga bajja kuwuddiisa nti obudde bugenze nga naawe olaba layini eriko abantu bangi
ogenda olonde otuuke kasembamu akakongeko bakagobe kubanga ekyuma tisobola kalaba. So tewabaawo mbeera yonna ekulemesa kulaba nti akakongeko bakasikaninga. Secondly, etteeka liri very clear, omuntu wa ddembe okubeera wabbali meters 2 n'alindirira okulaba ebigenda mu maaso. Tekimenya mateeka, tebabawuddiisa. To making sure nti tubeera ku polling station tulaba akaluka Christine Kasule Mugerwa nga kakuumibwa bulungi bwe kwesobola ogenda mu kwesiima. Asaka president waggulu abalonda muli kwani nawe tujja kutuukawo. Onsebo wa basi tuyanzege mukulu Malik Kabugo akutumiddeko agambye nti wali musajja ssentebe wa Najjango oli wa PPP kati wakyuka simanyi oba information. Sebo njagala okitereeza ndi member PPP era yenze national mobilizer wa PPP mu Uganda yonna. Owa people power naye PPP owa PPP awagira wa DP naye ndi muluno olw'okuba constituency eno tetulinamu candidate twalina okubeera abeegendereza okulaba nti tuwa bannabuyikwe ekyo kye bagwanira ekisingayo obulungi era ne tugamba tikakati ffe katuwagire owekitiibwa Christine Kasule Mugerwa ow'enkumbi omuli bwa pate ebibye sibitegeera nnyo PPP se olusaniya nedda ssebo the People's Progressive Party ekibiina kirubirira okulaba nga abantu bagenda mu maaso era y'ensonga lwaki twali beegendereza mu kusalawo andi gwe tugenda okuwagira ne tuwagira omuntu atutwala mu maaso owekitiibwa Christine Kasule Mugerwa omubaka w'abeesiimye abaddako. Kale mukama afono katu mu dakika 2-3 oyongerezeko. Tuyanzege ekyamazima sina nnyo kyamanyi kye nja kwongerezaako naye nga nyongera kubanga ntegeeza bana NRM anti byonna ku lunaku lw'ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kukwata obupeeni tukwate buno umbrella tukwate obusepiki obusaniya biki byonna tubiteeke mu bus tubeere nga tugenda naye kye tusooka okubagamba kiri kimu kitogeza kiika gaali mu bus kubanga onagikiika muto ojja kulaba dde oluwaji n'olumunedda ago ge mazima amerere ge tusobola okubanga tukola ki tubagamba lwaki kuno twasazeewo tuleete akuuma ako tukoye okubanga tubbibwa obululu ne batuwa electoral commission lwaki nti ekyamazima tubadde tubbibwa obululu bwaffe nga tebuvaayo bulungi ade nga batubba nga tebuvaayo bulungi nga bwe buli naye ku mulundi guno tugamba nti gwe mukwano gwange ali alaba andaba ssaawa zino nti nga muna NRM obanga ogenda okulonda tolowooza nti akakonge wamu ate n'endagamuntu byokka ebigenda okubanga bikuyamba okubanga olonda oyinza okubanga obirina naye ng'ekyamazima mu register tokola ki toliimu tulina kusooka kulaba nga bwe tuli mu register tuyoke tubeere nga tukola ki nga tujaganya nti ekyamazima akange gye kali ddala baasi egenda kubanga egenda maaso naye nga kyensooka okugamba nti wobanga otuuse ku polling station gwe agenti wange kyolina osooka okukola laba obululu olwo nga busikaningibwa bulungi nnyo obumala okusikaningibwa kalondebwe kamala okulondebwa ekyamazima ffe tetukola ebyo ffe tusobola okuba nga oddako ewaka n'osooka ofumba emmere yo n'okola kino olyokodda ate oba okomyeyo omukadde kali okokabala kyenkugamba kiri kimu olina okubanga ogumiikiriza n'olaba oba n'otunula n'eriiso ejjogi n'olaba nga akalulu kafaako ekyamazima kaddamu kasikaningibwa kubanga tuyinza okwekanga nga mulimu obululu obugenda okubanga bugendeddemu nga si busikaninge yensonga lwaki tukugamba nti kuno twagala tubeere n'eriiso jjogi tuleme okubanga ate tubbibwa nate mukyo tugamba nti akalulu akatakaaba success wali naye nga katikingiddwa tokakkiriza gwe agent wange ate n'ekyokubiri nkusaba busabi nti beera nga olaba nti diala form eyo obeera nayo ate togezaako kubanga ate okola kintu kirala kuba kuno twagala Uganda kugenda mu maaso tugamba nti twagala kubanga tuprotectinga our gains ebyo bye tukoze n'ebyo tugenda okubanga tukola ki nga twongerako gwe mukwano gwange kyekyo kyensobola okubanga ntegeeza mikwano gyaffe kano kankayiseewo esebo kiri mu mateeka abantu okukuuma meters 2 akalulu kaabwe oba gimenya mateeka kiri mu mateeka omuntu babeerewo bakuuma akalulu nga bagamba bakanoonye bakakuume bakakole ki bakabanje byonna bakole ki babikole tebimenya mateeka bakole byonna naye ffe nga ffe tugamba ekintu kimu nga ffe bana NRM nti tokiika gaali mu baasi kubanga ku luno ekyamazima baasi bino byonna ebitaddemu tugenda nabo ojja kulaba nga ate NRM ku luno ate ndalamu tweyanziza neka tukuwe nawe eddakiika emu ku byokulonda nsajja twememulya z'amaanya ajaga abanyize mu ddakiika emu neyanziza byokulonda awo ekyamazima ku byokulonda nze nkubiriza bannabuyukwe mubeere bakkakkamu
amaanyi tegalya etteeka yerisinga ow'amateeka etteeka kye bayita etteeka gwe ne bw'onooleeta baasi ne bw'onooleeta ki manvuuli biki naye ng'etteeka weeriri terimanyi baasi etteeka era ne bw'olaba pulezidenti apalapalanya mateeka kyova olaba pulezidenti Kyagulanyi yaddayo n'asoma amateeka teyasoma busuubuzi teyasoma ibwa yinginiya yasoma amateeka eggwanga likulemberwa n'amateeka Honorable wange Kaluba yasoma amateeka ng'amanyi nti ensi egendwamu y'amateeka era President Kyagulanyi akugamba nti waliwo constituency ezigenda okusaanyizibwawo naye zigenda kusinziira kwabo member wa parliament oyo kye yasoma kyaleese mu parliament kati nze saagala musubwe constituency yaffe nga mutaddeyo omuntu inginiya oba omusuubuzi ng'ate ow'amateeka waali ow'amateeka agenda tuula ku mmeeza gavumenti yonna ekolebwa buli kyowulira ekitambula wano emisolo mibiibi kibuli kimu malwaliro teeka Honorable Kaluba akusaba akalulu ti ku lunaku olwo beera mwegendereza beera mukakamu londa akalulu kateeke ku peeni mu bbaafu mulimu peeni simanyi nsonga lwaki ate batuteeredde mu peeni gwe genda mu bbaafu osange mu peeni kabonero ka buwanguzi tweyanziza supiidi kati dakiika 2 mukulu wa Lusembe ndiwuwo olowooza omubaka wo mugenda kukola mutyo tumbula ebyobulamu mu Buyukwe South Constituency? Mukadde wange neyanziza kyemanyi nti gavumenti eno ekulembedde bannansi emyaka 4 tekoze kimala era bw'emala okukyuka nga His Excellency Kyagulanyi bakisentamu akutte mu nkasi kyemanyi omubaka wange Kanaabijime ebyobulamu agenda kubikoolako bulungi. Tusuubira nti policies mu parliament tezikoze bulungi okugamba nti buli sub county eberemu health center 3 botunulira Kiyindi town council eteekebwawo tefunanga ddwaliro eryo kyokka abalwadde bava Kiyindi ne bajja e Makindu. Kitegeeza nti singa omubaka wa parliament Gwempagira Kanaabijime agenda mu parliament ajja kuteekayo policy at least health center 2 ziddewo nga buli muluka at least wabaawo eddwaliro abantu basobola okukola ki ofuna obuweereza oba obujjanjabi. Bw'otunuulira agenda kwongera otumbula okwongeramu amaanyi okusomesa ba VHT n'abakulu abakulembeze ku byalo. Mukimanyi bulungi nti omukulu Kanaabijime ye mukulembeze yekka abadde ateeka ekitiibwa mu bakulembeze b'ebyalo. Mukimanyi bulungi abadde nga atuuza gye bayita budget conference budget financial year budget then accountability mbadde mu biraba kitegeeza bakyamani b'ebyalo abadde abakoola bonna n'abakulembeze. Kino agenda kwongera kw'emphasizinga ne ku mundi guno mu byobulamu ng'ayongera okusomesa abakulembeze ne ba VHT ku byobulamu. Mukimanyi bulungi nti era mu parliament yekolebwa amateeka ojja kwesanga mu soda nti ba VHT basawo b'ebyalo abasookebwako naye iyo kasente kiba basasula kali awo. Kitegeeza nti omubaka wa parliament engeri gyali nti yagenda okukiikira ebirowoozo by'abantu ajja sobola okugenda okukonvinsinga ababaka banne ba VHT b'ebyalo babatunulemu babawe ku musaala n'ekirala babatendeke ku ddagala lino erisookebwako nga VHT okukyala asobola alina capacity esobola okwandolinga omulwadde asookebwako ng'abaana abato nga babayita ku ddagala ku byalo ery'emisujja kukolola n'ebirala. Ekitegeeza nti ebyo byonna tubisuubira mu mukulembeze Gwempagira Honorable Kanaabijime naye nga kkiriza nga ne waggulu president aliyo Kyagulanyi bakisentamu yaliyo kubanga yagenda okubanga alumirirwa bannansi. Mu ddakiika emu gye nkwongera ebimu ku buzibu by'obulamu mu Uganda nti amalwaliro yesu tugenda kugongera ne ge tulinawo eddagala ebikozesebwa n'abasawo mu malwaliro tebiriyo. Kati ogenda solvinga otya ng'oyongerako malwaliro naye nga bino tebyeyongedde. Bw'otunuulira poliisi endowooza poliisi y'eggwanga lino naddala ey'ebyobulamu kyandibadde nga bw'otunuulira abasawo buli musawo essaawa za leero
alina kliniki bw'aba ne kliniki tulaba nti eddagala erimu mabega kaawo gavumenti eno yalinga eraga nti eyokya eddagala n'owebuuza ati eddagala lyeyokya abalitwala bo tebaliiyo. Ekitegeeza nti bw'otunuulira eddagala lye bookya baleeta eddagala ku ddwaliro naye nga si abantu lye beetaaga. Ekitegeeza nti tulina okulaba nga eddagala erireetebwa tugeze ku health center firi bamaze okukola analysis nti obulwadde buno bwe businga okuluma ab'omu kitundu ekyo. Kuba eddagala ly'otwala mu bizinga, eddagala ly'otwala awali omusujja omungi tugeze nga abali okumpi n'ebibira, amalwaliro gaayo tosobola kutwalamu ate eddagala lya kika ki. Kitegeeza nti tulina okulabika nga abakulembeze batwala omukisa ne baba nga banoonyereza n'abasawo wamu okulabika nga ekizibu ekyo kikola ki kivaawo.